naye olwo obutakoppa netubonaabona kale banange mukama yebazibwe banange mwebale kujja Pastor Bugembe webale kujja. Gulnet, thank you for coming. Eddie yawe webale kujja sebo. Omwami Misa Semakula ate nga abamutabani wange webale kujja ate webale kwagala mwami wange. Mwami Mutaya nawe nkwaniriza. Baby wange webale kumbeererawo. Honorable Hildaman webale nawe kujja era webale kutwagala. Honorable Kayemba webale byonna mukama akubalire. Stasha Mayanja, thank you so much. Era nga bw'ogambye nakuzuula leeti naye eddalu lyo si yeggwe. Olina eddalu ery'okungulu naye munda oli mutuufu. Ba sponsors bonna Peps banange mwena mwebale ba sponsors bonna ababeereddewo omwami wange. Bannamawulire ndaba bangi ate nga mwami Lutaya bwe mumanyi si ye muntu ennyo ebya publicity mawulire era ebyo muyambako nze nganze naye mwebale nnyo kubanga abamu yabadde short notice naye ne musalawo mubeerewo mbeebaza. Sigenda kwogera bingi kubanga mwami Lutaya ono ebingi nina bingi tusobola okusulawo netusiibawo naye ngenda kwogerako sigenda kwogera nga mukyalawo ngenda kwogera nga mwami Lutaya wa music. Nze nganze mwogerako nga wa music mu industry era gye tulimu. Nze nganze singa si mwami Lutaya temwandindabye nga nyimba ezo zonna. Era waliwo wootuuka n'ogamba nno omwami ono gye yanzija wala. Nze mwami Lutaya oyo yansanga ng'emyaka gikyali mito guge mazima. Nali ku Bati Valley nga nzina mazina gange nandaba nali ntudde wali njogera ku music soogera ku love njogera ku music nange ndaba oyo music nali ntudde awo ku Bati Valley waliwo amadaala nga ntudde awo nina ebizibu ebintawaanya naye nga amazina gange ngayina kuba nali njagala nnyo amazina n'okuzannya emizannyo era nga bwentera bagamba nti AfriTalent ne Diamond Production bebandera mwami Lutaya okunsanga era namugamba abo wobalabira bawenga ekitiibwa kubanga gye wansanga nga ndi mu AfriTalent ne Diamond Production Maswanku era waliwo akafaananyi Uncle John yakamperezaako nga nzina amazina. Kati simanyi mwami Lutaya oba yakirabamu ki, I don't know. Music talent. Mbanyumiza nze okufuuka omuyimbi. Nali ntuddeeyo kati nagamba kawala gwe ngera Misa kiwayogedde nti ayina nnyo okwejaakajaaka. Kawala gwe olabika oyina
kiki lwaki ennaku kiki olina ekizibu era nga bwe mbagambye nalinaza ebizibu byange nga omuzeeyi wange biki byonna bina family problems nagamba naye kiki nga olabika ngaomulwadde toli bulungi nemugamba ndi wano naye nja kuba bulungi ne mu ignoring kuba nalaba nga ajja nnyo ate nga si kyendiko yes era nayakimanyi namutambuza tebyali byangu naye nga eyo yonna nagenda buukayo nzire ku music nagamba naye nkulaba omanyi amazina talenti yo nnungi nnyo naye bw'ogyongerako okuyimba financially ojja kuba w'amaanyi ngamba ono anumiriddwako ki banza amazina gange genjagala era bano bonna bakama bange bakimanyi amazina go ngaagala nnyo nsobola okuleka ekirala negenda mu mazina so ati mami taya nangamba nedda yes manyi you're a good dancer, you're a good performer era ne mugezi maiso mukama amumuza emirembe nga bwenyingira ku stage ng'ayimba akayimba amchuge arizma nga nteekayo kati kale nagamba nga neŋŋamba nemugamba nze saagala no okuyimba sikulinaako buzibu nenze neerabanga atasobola era kyenamugamba naŋŋamba nedda ngenda kugezesa ojja kusobola nemugamba nze nakyemmanyi kyenneeraba talenti yange gyemmanyi naŋŋamba ojja kusobola olunaku bwe luti jangu otandikire ku nnyimba eza Mumbejja Mariam Ndagire kubanga nali sirina zange ate olunaku olwo naye nogenda ku ssomero ebyo byonna nombinyuma nga tunaba kwedeetinga kikola bantaddemu ekyessomero bana ekyo ekituufu era papa misa kyanjulira kuba buli kimu akimanyi kati naŋŋamba kyaa leero mbadde njagala ojje otandikire ku nnyimba ezo mayiminge kuba nakulabyemu talent kati okusooka nasooka n'enyimba za Mumbejja Mariam Ndagire kuba gwe njagala mu bakyala bonna nga mpulira gwe njagala okuba era byonna bye mulaba byenkoppa oba kale sikoppa naye mukyala Ndagire si kibi mukyala Ndagire embeera ze enneeyisaaye nabyagala nnyo nembeera nga njagala omufaanana naye lwakwasa wamufaanana naye nga namwagala nnyo nga nzitya so kati byokurespectinga nobeera nga entalo station zogambye saagala zibeeramu mukyala Ndagire oyo era mumwebaze nnyo naye ngaokusinga maama eyanzaala yabimbuulirira mbadde nkyali ku mwami Wetaabe yaŋŋamba okuyimba kati nenyimba ku luyimba lwa Aunty Mariam naye nga ndaba sijja eddoboozi eryo nedda eddoboozi ddene nnyo ku nze nemulaga nti mukyala ayimba nnyo nyiza obutakisobola nanemerako naŋŋamba waliwo akayimba waliwo omuyimbi omu bamuyita Feibe Nasu kwolwo yali taliimu ng'amiisiize naŋŋamba waliwo akayimba kenjagala ogezeemu kuba yali akayimba nga tuli mu shows naŋŋamba akayimba nga kagenda bwe kati nakikola ntya kuba nkizudde nti kyoto kyanjagala olaba nkukaddyeko nga nze nkiraba ndi kawala kato kale mbitandike ntya timbisibye mbikubye eka walijjukidde mu Geoffrey munnange kuba gwe wangobesa mu ssomero kati akayimba ako lwenakayimba kwolwo bannange bafuwa ebintu sinina n'akafaananyi nga ndi mukagomasi obuviiri jjukira nina okuddayo eka nembujjayo kugamba performance eyo olina okukyusa nojja ku stage ate noddayo eka temuzeeyi kino
Kolo lwe nayimba lwe nekkiririzaamu nti nsobola okuyimba naye nga mwami wano yannemeddeko era bwe natandika okuyimba banene banfuwa ebinusu ne ngamba nsobola kati Angela Kalule yali backstage nga wenflatinze ng'azannyawo Mitanda nakuulamu waya Mitanda yakuulamu waya bwe naflatinga bwenti Mitanda najikulamu nanyiga kati nagenda okulya ate nga Angela Kalule ate yayimba ng'alina parts ezimu zayimba naye kyali kituufu olw'ensonga nti nali waliwo we naflatingamu koko kati mwami Mitanda n'aŋŋamba nedda okikubye kati osobola okwongerako nsobola okuyiyiza akayimba kwenga kako olwo tutandika ndi mukuyimba tuli mukuyimba n'aŋŋamba nedda nsobola okuyiyiza akayimba nga kako naye commitment eyo mba nina okuddayo ate misomo biki nemugamba nedda nemugamba simanyi oba naamala nga ntya nze era mukulu misaki oyo yaŋŋumyanga nnyo naŋŋamba Ari bonna bali batutanga Ari osobola ojja kikuba ojja kikuba kati naŋŋamba ngenda kuyiyiza akayimba kambeere naawe omulungi omuto Geoffrey mama abakwegomba bambi bakute era yayiyaako bakyali mu kya music yawe yesibe bbiri avuganya nange nga sibukuusa Geoffrey nkwagala obukola ki obubira sigala ng'ogenda mu maaso emboozi yemu alina waatidde kati ebyo byonna byebanyumiza nti kyenamulabako besides me nti ndi mukyala we azuula nnyo talent amanyi nnyo okuzuula ebitone talent nedolakwa kati azuula nnyo kale alaba omuntu banamulabira ku Giovanni bamuleeta ne mbagamba Giovanni tunamugjamu eddoboozi namutwala mu studio nebaddamu okumaliza nga Giovanni gwe muwulira so kyenamulabako ate n'ekirala nze abantu bemmanyi ba perfectionists mu industry bali babiri Eddie yawe ne mwami Lutaaya baagala nnyo kugamba nekoyimbye nga gwowulira oyimbye bulungi yagamba oyimbye bubi okitegeera bali nnyo baagala nnyo ekintu era aba olulimba lwa baby girl mwami waye yagamba singa nabadde mwandibadde mu luyimba okusingako kwekyo so ekyo kyatuyamba nnyo naye nga mwami Lutaaya kyemumanyiko amanyi okuzuula ebitone nja kwebazaayoko papa Misaki mu byonna waliwo bintu memories nyingi nnyo ne papa Misaki abangiyita motivation ey'omwami wange alina wamukubira ffenna tuba ne weakness ziyinza okuba weakness yange nakyo ki naye alina wamukubira nedda amotivatinga nnyo namukubira essimu namugamba nedda kino besides ebyaliwo ye teyakitwala bwatyo yasigala yeye so ekyo kwebaza okuba nti mwami Lutaaya manye emikwano tuba n'emikwano naye nga gyansonga nenebaza Honorable Kayemba concert eno waliwo twatuula nga mwami Lutaaya oyo alabika abikutte slightly nebba nenjogera ne Honorable Kayemba nemugamba mwami Lutaaya gwomusobola neyugama nomumusobola munyambeko abeere nga kubanga aba akyagala naye nga si ye muntu ali awo nti alina speed ey'okukola ekintu oba alina competition yenene nnyo olusearch akikola ebintu bye byampolampola
so mbeebaza okuba nti mwamotivating nga nemu encouraging nga nasobola okuba nga tutuuse ku kino. Kati nkoola abantu era nga bwe muwulira love memories mbasaba omwami Lutaaya ye love yatandikira ku ye era ekyali ku ye. Okolaba ndabikamu enti kubanga singa yali talina love, singa yali tanjagala sandibadde bwenti kitegeera kubanga kyo bagita love memories sikyo. So kati mbasaba mujje ennaku z'omwezi nga 14 muwagire omwami wange kuba byonna bisobola okuyimba Mwongerengaleza amaanyi ataati. Irene yanjogezza ebigambo ku mutima. Pati 2 yaje.